نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. تموز الله تبارك وتعالى إبان قال يمناه إبين قرب الداه كن بك صلى الله عليه وآله وسلم الذي أرسل الله تبارك وتعالى بالهدى ودين الحق، ويا الله جل وعلا بيتما نوبلون منين كلا يا مزمة تمسبا الله جل وعلا تموي قيدة أتتك موابو أبلونغمو أبالك بلونغمو أبالك كلا يوم بك عليه الصلاة والسلام سلما كوي كبيرزانا موي أباقو بيلا أبالونج كبيرا نغتشو ويجتيبغ الله سبحانه وتعالى تمسبا الله جل وعلا أتوي كموتيا بإذنه تبارك وتعالى تشي يونغرايو مماسو مجتبو شفي اتشيتي والأربعون الأثرية في ثناء السلف الصالح بعضهم على بعض ابمو كويبي بيغامبو ابيجا ابويرد دلا مكميانا ngabiva ku balongofu abatukulembera as-salaf as-salih muksuta bannabwe nga tuzze biidhnihi tabaraka wa ta'ala nga tutunulira kino na kiri okuva ku basahaba ab'enjawulo mwabo abasajja n'abakyala abawangaala Allah n'abawa ekyengere ekyokubeera nti bawangalire wali omubaka sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, bal okubeera nti bawangalira mulembe ogusinga obulungi mwejo emirembe Allah tabarak wa ta'ala gye yali ataddewo mu duniya, kubanga gwe mulembe ogusinga ala al-itlaq bittifaqi ahli al-ilm, ng'ekyo kyegattibwako nti gwe mulembe ogusinga obulungi mweje emirembe Allah tabaraka wa ta'ala gye yali awangazizaawo era bye bitonde ebisinga obulungi mwebyo ebitonde Allah bye yali awangazizza mu duniya radiyallahu anhum jami'an. Wa insha Allah tabaraka wa ta'ala atharuna al-yawm, ebigambo byaffe ebyolwaleero okuva ku as-salaf as-salih abalongofu abatukulembera عن رجل بذا ومقوابه أبسج من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موابو أباوان قال لي وليم بكى عليه الصلاة والسلام. ولاحظ قتتني يونجلايو فالصحابة أبيتوا بالصحابة بيبو أباوان قال لي وليم بكى صلى الله عليه وسلم ne bamulabako ne bamukkiriza era ne bafanga bamukkiriza be bayitibwa basahaba oba bayitibwa sahaba kama qala al-imam ibn hajari rahimahullahu ta'ala. yalaga nti bwe imam ibn hajar al-asqalan bwerannyonnyola ayitibwa sahaba yagamba yoyo yenna eyawangala ku mulembe gw'omubaka alayhi salatu wassalam n'amukkiriza oba nakkiriza ebyo byonna omubaka alayhi salatu wassalam bye yajja nabyo n'abiwangalirako era n'abifiirako yayitibwa sahaba. Kitegeeza nti waliwo abawangaala ne balaba ku mubaka sallallahu alayhi wasallam ne bamukkiriza olubereberye, oluvannyuma ate ne bafiira ku bubuze oba abamu ne babeera nti baakaafuwala. Kati haula abo tebayitibwa basahaba naddala okusinziira ku bamanyi nga bwe bannyonnyola, nga wolaba Abdullah dhul Khuwaisira at-Tamimi wulid ra'isul khawarij, omukulembeze w'abakhawarij
eyabeera nti yekandagge wali omubaka sallallahu alaihi wasallam n'afuluma ku mubaka wa Allah oluvannyuma lw'okubeera nti yasiiwuuka empisa n'alaga omubaka sallallahu alaihi wasallam n'amufuula owa wansi wa asaa عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله ككتي أثر جتلك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وتلان دقا تتوسواكم مكوابو أباوان قال لولي مبك صلى الله عليه وسلم أقام لقد جاء في علي ابن أبي طالب وجسان قانغا وليو إليجة نقابيو قريبوا كومكوابو بالصحابة بمبكى عليه الصلاة والسلام أيتي وعلي وليو إبيجة أما كلو ebitutusibwako ebyogerebwa ebisuuta nga bisuuta omukwabo abaali ku lusegerero omubaka sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wardah min almanaqibi ما لو أن منقبا منها قسم بين الناس لأوسعهم خيرا nga mwebyo ebyogerebwa ku Ali obulungi bwe min almanaqib mwebyo ebirungi ebyettendo ebyamaguzi ebyogerebwa ku sahaba w'omubaka ayitibwa Ali ibn Abi Talib agamba bwe yali alaga obulungi obwali busuutibwa nabo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda agamba nti law anna manqaban minha ng'ebimu ku ebyo ebyali byogerebwa ku Ali singa bibeera kubeera nti qusima bayna an-nas bigabanyizibwa wakati w'abantu la awsa'ahum khayra wallahi abantu buli omu agabanako amakulu teri yaviiramu awo bwe kiba nti bwe kuba kutandika gabanya obulungi obwo obwali musahaba w'omubaka ayitibwa Ali ibn Abi Talib Abul Hasan wal Husayn zawju Fatima binti Rasulillah radiyallahu anhum jami'a yali omwami ow'omuwala w'omubaka alayhi salatu wassalam ayitibwa Fatima binti Rasulillah sallallahu alayhi wasallam amanyikiddwa omukuba sayyidatu ahli aljanna abamu ku bakyala abanene ab'omujjana abamu ku abo abakyala abazito abagenda okubeera mu jjana y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe kyajja mu hadithi eri yani nga bwe kyajja mu hadithi entuufu emanyikiddwa nga omubaka alayhi salatu wassalam yagamba sayyidatu nisa'il alamin abakyala abanywa mu bannaabwe akendo nga bakyala bazito mu bitonde ebikyala mulimu Maryam mulimu Fatima mulimu Khadija mulimu Asiya radiyallahu anhunna wa ardahunna ekyo nno kikulaga nti wallahi bwe bali abaddu Allah subhanahu wa ta'ala nga yabasukkulumya ng'eyo nkola y'owa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara Allah jalla wa ala mu nkola ye atonda n'asukkulumya mu bitonde by'abeera atonze by'abeera ayagadde Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yasukkulumya bassahaba ate mu bassahaba n'embeeramu abo Allah subhanahu wa ta'ala be yasukkulumya mu bannaabwe Ali radiyallahu anhu warda yali omu ku abo Allah be yali yasukkulumya ku basahaba basigalidde nga olaba obulungi buno webutuusibwako ng'omu ku basahaba b'omubaka alaga nti singa obulungi bwa Ali radiyallahu anhu warda bubeera nti bugabanyizibwa ne butandika kubeera nti buteekululwa buli omu n'abeera nti atandika okubeera nti agabirwako ku bulungi obwo teriyo mu bantu ayinza kubeera nti asigalira obutafuna ku bulungi obwo Allah bwe yabeera nti ajjuza mu Ali
radiyallahu anhu warda. Ekyo nno kikulaga nti mwana wattu ng'oggyeko mbaka sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kubanga ye ate yasinga bano bonna, nti okyongera okulaga nti abo abaali ku lusegererwe Allah tabaraka wa ta'ala be yamulondera basahaba hum khayratu wa safwatul khalq ba'dahu, bye bitonde ebiddirira okubeera nti birungi, era nga Allah subhanahu wa ta'ala yalabanga ffe olwaleero abaliwo tusaana eno, newankubadde wandibadde weegomba nnyo okubeera nti wandyagadde okubeera nti naawe singa wali mubaaliwo mu kaseera ako, naye nga Allah jalla waala li hikmatihi albaligha, olw'okumanya kwa Allah okwayitawo okwasukka, nga wahuwa alqahiru fawqa ibadi, asinga ku bitonde bye, Allah yalabanga feeno gitugwanidde okubeera ng'oba oli awo tuba kubeera nti twaliwo mu kiseera ekyo, tetwandibadde abawunyiriza ejjanayo w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alu Allah as-salamata wal afiya wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. إلهنا والحمد لله.